era twebaza Katonda nate nga tuzze ogabana nammwe ekigambo kya Katonda. Agamba nti nze wendi nze sibulawo mu biseera ebyokulaba ennaku waliwo ennaku waliwo embeera enzibu eziguddewo mu bulamu bwange. Agamba nti yabeerawo mu biseera ebyokulaba ennaku talituleka. Ekyo Katonda kyabeeredde nti ati mu luzungu kivaayo bulungi naye njagala kukozesa Luganda kubanga enjiri egenda mu layini ya Luganda. Agamba nze mbeerawo buli kaseera ne mu buli mbeera embi mbeerawo, ye Mukama ne mu mbeera enzibu abeerawo. Naye olw'ensigo ensigo eri mu ggwe ey'obwa Katonda n'ensigo Yesu bwe zikwatagana bwe bati ettabi ne likwatagana n'omuti oba oli mu ye yennyini, bw'ogenda n'osoma ne weeyongera okusoma n'osoma mu Yokaana 15 olunyiri olw'omusanvu laba bw'agamba. Katumale olw'omukaaga agambye omuntu bw'atabeera mu nze asuulibwa bweru ng'ettabi. Okiwulira? Omuntu ayogedde na muntu wandigambye nti awo yagamba ttabi. Agambye omuntu bw'atabeera mu nze asuulibwa bweru ng'ettabi akala. Bagakuŋŋaanya bagasuula mu muliro ne gajja. Omuntu bw'atabeera mu Mukama waffe Yesu Kristo akala. Oyinza okugamba nti nalokoka, nyinza okugamba nti nalokoka nembeera mu kanisa naye nga seegomba kukula, nga nze bwe mbeeramu ebibala ebyange ebyandibadde ng'ebibala bikontana na bino eby'obwa Katonda. Ensigo eya Yesu ereeta embala tebikwatagana kubanga ettabi liri walako n'omuti. Wali olabyeko ettabi eribeera mu bbanga ng'omuti guli wano naye ettabi liri mu bbanga n'olowooza nti ettabi lino liri ku muti. Naye agambye nti bwe mubeera mu nze ettabi eritabala bibala alitemako. Ekitegeeza ettabi bwe libeera enewala kitegeeza teribala bibala, litemebwako likala ne lyokebwa omuliro, kitegeeza vvu liweddewo. Owooluganda Katonda atuyise kubeera nga tuli matabi, tuli mu ye nga tubala ebibala, tusobole okubeera nga tununula amawanga. Ebibala bitutuusa nnyo, bitutaasa nnyo mu mbeera enzibu. Ebibala bitutaasa nnyo mu mbeera enzibu kubanga engeri gye nkwatamu embeera nnunulwa, engeri Omwoyo Omutukuvu gy'annuŋŋamyamu okukwata embeera empa okuwangula. Tujja genda nga tubitegeera. Mu kufiirwa, engeri bw'obeera mu kufiirwa, engeri gy'okwatamu embeera, engeri gye wennyika mu Katonda n'okkiriza ensigo eri okubaza ebibala ebikuyamba okuyita mu mbeera ey'okufiirwa, eyo y'enjawulo. Ekoma ku ggwe wennyini n'ekuwonya, ate ekoma ne ku baana bo, ekoma ne ku bantu abakulinaanye. Kubanga mu kufiirwa wabeerawo enteesa, mu kufiirwa wabeerawo okutya, mu kufiirwa abantu we bajjukirira ne balaba ku Katonda, mu kufiirwa abantu we bajjirayo enjatula ne bayimba, abantu we bajjirayo Bayibuli n'olaba okwetoowaza. Banaye okufiirwa okwetoowaza okubeera mu kufiirwa singa kwe kubeerawo bulijjo, banaye ensi yandibadde n'eddembe. Awo omuntu waabeeraawo n'agamba banaye twetaaga Katonda, banaye tulokoke, banaye twetaaga Katonda. Naye olumba oluggwa mu nnaku nga bbiri nga buli omu yazzeeyo dda gy'ali tannaba na kuwulirako. Naye gwafiiriddwa ali mu mbeera eyo gw'oba okiyitamu, gw'oba asinga okitegeera. Eriyo bano abamu abajja buli omu abeera n'omutima gwe. Nagambye nti buli kifo w'obeera wabeerawo emitima ena, wabeerawo emitima egikuliko. Gwe mutima ogulina ettaka eddungi. Ettaka eddungi yabeerawo awulira, amanya ekyokukola, alina okwagala, alina okubudaabuda, alina obuwombeefu, alina okukkiriza. Waliwo omutima ogulinga ogw'okukkubo, gwe gujja kukola gwabyo ne bwe guba gutuuse mu kufiirwa gulina ndowooza ndala. Ye tabiraba, gwe byolaba tabiraba. Naye gwe ali mu kufiirwa owulira muli n'ogamba nti nze neekutte ku Yesu, nina kubeera ttabi eri Yesu, era mu Yesu ngenda kubala ebibala, ne mu kufiirwa nja kubala ebibala. Si kyekyangu n'ogumira mu Mukama, n'onywerera ku Mukama, n'otandika omukowoola n'ogamba ti gwatuula mu kifo ekyekyama ekyo yali waggulu ennyo,
oli muyinza wa bintu byonna onoobeeranga nange naayogeranga ku Mukama nti oyo kyekiddukiro kyange era kyekigo kyange gw'onnyamba era gw'onkuuma. Wagamba tolindeka ne mu mbeera enzibu, wagamba tolindeka ne mu kufiirwa, wagamba oli kiddukiro kyange. Mukama nzirukira gy'oli, Mukama gwe musumba wange. Wagamba tolindeka nga mulekwa, wagamba si gwe okiragidde. N'alowooza ku kigambo kyo Mukama, ne mu kufiirwa wano ndowooza ku kigambo kyo, kubanga waŋŋamba nti ne mu mbeera enzibu obeerawo. Mukama mmanyi nti wooli, mpanirira Mukama, ng'omya mu kiseera kino. Yagamba nti toyatuswazenga mu biseera ebyokulaba ennaku. Mukama ogamba nti togenda kunswaza, oli nange Mukama omulwanyi wange. Yagamba nti alwana entalo okutuuka ku nkomerero z'ensi. Yaggwa alwana entalo mu kaseera kano. N'okoowoola Katonda mu mutima gwo, abantu nga bagamba ewa mufiirwa atudde wali naye nga ggwe tobalaba. Omanyi lwaki tobalaba? Ensigo eri mu ggwe gy'olowoozaako. Mbagamba kye nalabako era kye nayitamu. Ensigo eri ey'Obwakatonda eri mu ggwe gy'olaba. Nze siraba bantu. Ndi ku meditation muli ey'ekigambo ky'Obwakatonda, ajja n'ambuuzaako muwulira. Naye ate saagala kuwulira bigambo bimmalamu maanyi. Kubanga ebigambo by'okufiirwa obimanyi. Engeri gy'okwatamu embeera yeekuwanguza n'oyita mu mbeera. Kubanga abajja mu kufiirwa bannaye nga tufiiriddwa nnyo nnyo nnyo. Yes, tufiiriddwa nnyo nnyo. Yenna nga afudde nnyo nnyo nnyo. Ate nga buli omu afa nnyo. Omutwe afa nnyo, omukulu afa nnyo, omubi afa nnyo, omulungi afa nnyo. Ebyo ebigambo kasita otandika okubeera mu ebyo nga by'otandika okulowoolezaamu, by'otandika okuteekawo bannaye ng'ate olabye nnyo bannaye. Ebyo byonna ebigambo bireeta bulumi. Sigamba nti si bibi bantu kusaasira, naye nazuula ekyama ekiri mu nsigo ey'Obwakatonda mu kigambo kya Mukama. Weetaaga nnyo okulinaana abantu abalina ekigambo kya Mukama nga buli ssaawa waakiri ogamba nti munnaye tusabeko, mpaayo ekigambo mu Bayibuli ne babikkula. Ekigambo kye kizzaamu amaanyi kye kigenda okukununula, kubanga oli Bayibuli egamba nti bafa afa n'ebikolwa byabwe bagenda nabyo, amaze emirimu gye ku kiseera ekyo. Ye alina ne byalaba, eno bode efudde, yeeyubudde. Ensigo eri evuddemu, bw'eba embi egenda mu Geyeena, bw'eba ensigo ennungi yayiseewo dda. Ebyo ebigambo tulina okubitegeera nti ensigo eri mu ffe yereeta embala, ebyama ebyekusifu ebyogera ku bwakabaka bwa Katonda. Obwakabaka bwa Katonda, eggulu lyennyini. Twetaaga Yesu mu ffe, twetaaga okubeera ne Mukama waffe mu ffe, twetaaga okubeera n'omuzabbibu Yesu, twetaaga okukkiriza Yesu ate ne tutakoma kumukkiriza kyokka, twetaaga okutambula ebikolwa byaffe nga biraga embala ya Mukama waffe Yesu Kristo, nga ekitudde ku mutima gwaffe nga tulina ensigo ey'embala ey'Obwakatonda nga bwe twogera nga kifuluma, nga kiweesa omukisa eri abo abawulira. Abooluganda, oyogera ki? Oyogera ki? Era bw'otuula mu kaseera k'akeddembe olowooza ku ki? Ky'olowooza kye kigenda okukula mu ggwe, ky'olowooza kye kigenda okuggyayo embalayo, ky'olowooza ky'ogenda okutambuliramu. Kubanga Bayibuli etugambye mu Yakobo 1:22 nti kale tuleme kubeera bawulizi buwulizi, naye tubeere abakozi b'ekigambo. Tuleme kubeera bawulizi buwulizi nga twerimba, ng'omuntu bw'agenda ne yeeraba mu ndabirwamu, n'okomawo nga weerabidde bw'ofaanana, n'okomawo nga ffe abakyala twagala nnyo okweraba, kubanga abaami nammwe Mukama yabawa omukisa gwammwe. Omusajja si kiwa nti abamu bamala n'emyaka nga tebeerabye mu ndabirwamu, naye munnaye asigala nga bw'ali nga naye tawulira nti nno teyeewulira na bubi. Obujjayo ebiro bino abantu bebayiza okusala obuviiri, n'agenda n'akasala, n'asalamu kalayini, nayeerabamu n'agamba akano katereeze bw'oti. Naye abantu abamu tebakola batya, tebeeraba abasajja naye abakyala. Omukyala yeeraba n'ogenda n'ogamba mwa gwange nina okugutereeza. Banaye si kibi okulabika obulungi. Okulabika obulungi kya Bwakatonda. Okulabika obulungi kya Bwakatonda. Kirungi ne tuyiga nti bwe tubeera mu Mukama tulina okulabika obulungi. Abakisukkulumya be bakyonoona. Naye bw'okikola nga kya Bwakatonda ng'okiraba kiweesa Mukama ekitiibwa, ng'ennyambala yo gy'oyambala eweesa Mukama kitiibwa, eyo y'ensigo eraga oluusi bye biragana ne we twakuzibwa. Omuntu omulaba ennyambala ye, ennyambala y'omuntu yeeraga ensigo etudde mu ye. Enneeyisa y'omuntu eraga ensigo n'ebimulinaanye, ne gy'abeera, ne gye yakuzibwa. Ebintu bingi nnyo ebiraga embala zaffe. Era ky'ova olaba nti omuti nga guvuddeyo gusimba emmizi. Gusimba emmizi emirandira. Emirandira giwanirira omuti.
okiraba nti nno bw'ojjolaba muti naye wansi eriwe waliyo emirandira egikwatiridde omuti. Ebiseera ebisinga ne bwe tubeera mu Yesu tuli mubiri gwa Kristo Yesu mukama waffe. Naye nga buli katundu nga bwe tugambye ekibala, ekikoola, ekimuli, akatabi akatono, ekikoola ekikaze, omulandira, enduli, ebibajjo by'okunduli byonna birina omugaso. Era nzijukira eddeeka twafumbanga eddagala ly'ekifuba nga tugatta ebyo byonna ebikoola, ebibajjo by'omuti, emirandira, naye okubifumba bw'oti n'oteekamu ensaali bannaaye nga biwonya ekifuba. Kaakati tulina okumanya nti ffenna tuli mubiri gwa Kristo. Nze ndi presenting omuti, nkiikirira omuti, gw'okiikirira omuti. Ebikuliko byonna bya mugaso. Buli kiri ku muti kya mugaso. Kyova olaba nti Yesu akiikirira omuti, yenna mulamba nga bulamu. Ekibala ky'olyako bulamu, ekikoola ky'ojjako bulamu. Ekitegeeza Yesu bw'omulya n'omuteeka mu ggwe n'obeera mu ye naye n'abeera mu ggwe. Bayibuli egamba mu Yokaana eno 15 egambye nti kale bwe mubeera 15:7 agamba bw'ati, bwe mubeera mu nze n'ebigambo byange bwe bibeera mu mmwe musabe nga buli kimu kye mwetaaga kinaabakolerwanga. Omanyi lwaki? Tuli mu ye. Wali olabyeko ekintu nga kyemikisinze ali mu ggwe naye tuli mu ye, twemikisinze, tuli wamu. Kyekindaga nti ekigambo kya Mukama bwe kibeera mu nze nange nenkyennyikamu, agambye nti buli kyetusaba kyonna kinaatukolerwa. Kaakati kitegeeza nfuuse kigambo mu nze. Njogera kigambo, kitudde mu nze, kiri mu nze munda. Njogera kigambo, ntambula kigambo, otambula kigambo, olowooleza mu kigambo. Yesu yawangulira mu kigambo. Omulabe bwe yajja omukema ng'agenza okusiiba ennaku 40 yamuzzaamu kigambo ti omuntu tabanga mulamu na lwa mmere yokka, naye na buli kigambo ekiva mu kamwa ka Katonda. Ffe bwe tubeera bw'ofuuka ekigambo oba ofuuse ansa, ofuuse kyakuddamu. Gw'okufuuka ekigambo oba ofuuse kyakuddamu. Lwaki? Ekyokulabirako, wali okumye ku muliro n'oteekamu enku n'oleeta n'ekyuma n'okiteeka mu nku mu muliro, ekyuma kifuuka ki? Kifuuka muliro. Era ekyuma ekyo nga wakikutteko engalo zo bulungi kikufumba bulungi. Wali oyokeza ku bulooka n'okuma ttanuulu n'ogiteekamu omuliro wansi, era bulooka ezo okujja obulungi nga oziraba zitandise okujja obulungi zonna zifuuka mmyofu, zifuuka muliro. Naye Bayibuli etugambye nti ekigambo kya Katonda muliro, nyondo eyasayasa enjazi, kisala, kitala, kiyitamu, kirina obwogi bubiri, kisala eruuyi n'eruuyi. Ekigambo kya Mukama y'ensigo yennyini. Yesu ng'omusizi bwe yafuluma ye yennyini ensigo, ye yennyini kigambo, ate yagenda n'akibeera ng'akigabula. Kati Yesu wajja n'atuula mu nze. Kyova olaba nti bwe mba njogera nfulumya kigambo. Tulina kufulumya kigambo abooluganda, gw'omubuulizi, gw'omukkiriza, gw'omuweereza wa Mukama. Enjiri yebeebuulirwa, enjiri ennamu esobola okulokola. Ate erokola nnyo n'ekoma ku bantu ng'ekola ne mu ggwe. Kubanga ekigambo kya Mukama si poem nga bwe twabeeranga ku stage edda nga tugenze ku speak day n'ovaayo n'okwata ekikwate kikuli mu mutwe okikutte naye nga tekikola mu ggwe. Kyekimu n'ekigambo kya Mukama kino, kyekimu n'ezo ezaagwa ku mabbali g'ekkubo oba ku lwazi. Okiwulira? Omuntu n'asanyuka ng'awulira ekigambo kya Mukama. Naye munnaye embeera ejjawo bw'eti, embeera ejjawo n'eryoka emuwotosa, n'eryoka emweraliikiriza, n'atandika okuwamatula ebigambo eby'obutakkiriza, ebigambo ebibi, oba munna amukozeeko akantu katono. Mu kifo eky'okuddayo eri ne tulowooza ensigo egamba kye y'ekigambo kya Katonda, etugamba okwagala, okutabagana, obuwombeefu, obukakkamu, obulungi, ekisa, okugumiikiriza. Owooluganda waliwo embeera gy'oyitamu, obulungi bw'obwakatonda awo we bukolera, bwe bujja okuwanguza ennyo mu mbeera gye tuyitamu. Obulungi bw'obwa Mukama, ebibala eby'Omwoyo Omutukuvu bituyamba nnyo nga tuyita mu mbeera enzibu, kubanga twetaaga amagezi ne tujjukira ne tugamba Mukama agamba ki? Okusonyiwa, okutabagana. Ogenda okulaba gwe abadde weeraliikirira ng'otudde ne munno gw'obadde okaawukana naye nga muteesa
nti bannaye wano nali nkirowooza nti onsonyiwe munnange nti munnaye wano saasanyuka nno wano wanjogerera bubi kale nkusonyiwe munnaye wano onsonyiwe sente zino ebigambo bya covid bibadde bituyisa bubi nsonyiwa sinaba na kukusasula ebiseera bino naye oluusi kitwalira omuntu ow'ensigo okukutegeera nti nze oba covid yali oba taliiyo nze mpa sente zange nze nnyabo si covid sinze namuleeta embala ezimu ziri zoninga zityo nze naleeta covid nze oba gyali oba taliiyo genda mu famire yo banakuwa abamu tebalina na famire abamu bali na ku mawanga nga talina na jjajja nga ne wasula talinaawo nga n'emirimu gyamuggwako talinaawo ssente naye ng'olina ebbanja bannaye kitwala omuntu w'embala okutegeera omuntu oyo kyayitamu omuntu alinga bw'atyo yeetaaga kuyambwa era bannaye twebaza nnyo abantu abayimiridde mu bituli okuyimirira n'abantu abali obubi naye bannaye twetaaga okutegeera omuntu bw'oba omubanja nga tuli mu kiseera kino oba waliwo weetaagawo okuteesa weetaagawo okubeeragana weetaagawo obugumiikiriza si bwangu naye mukama omulungi ow'ekisa nsaba ekisa kya katonda bw'oba obaddaawo ng'olina embeera gy'oyitamu olina amabanja mangi tulina amabanja mangi ag'okusasula naye ebintu byefunyizza embeera tezikyatambula kampuni ziggaddwawo abazungu bakolera munda abantu banoonya emirimu abamu babasaze ku mirimu abamu kapito baazirya dda akaduuka konna wakalya dda onoonya ntandikwa bannaye tusaba omukisa gwa mukama ensigo ey'obwakatonda yesu nga bw'ogambye ggwe muzabbibu tetulina kye tuyinza kukola awatali ggwe mukama nsabira owooluganda mu linnya lya yesu obeereko omuntu gw'oyamba mukama otujje mu buzibu otujje mu kinnya gwe kiddukiro kyaffe omubeezi ddala tabula mu kulaba ennaku mu kaseera kano ak'embeera eno eya covid mu kaseera kano ak'ebyokulonda mukama tutaasa okufa taasa abantu bo mukama waleme okubeerawo okuyiwa omusaayi abantu bo bayambibwe tuyambibwe famire zaffe zikuume bulungi ziyambibwe mukama katonda nannyini eggulu n'ensi nkola owoola bamalayika abo n'omwoyo omutukuvu mukama gwe yakolanga edda ne kaakati olukole era owonye kyetwetaaga ye katonda bino byebiseera okwekwata yesu omuzabbibu omulungi tufuuke amatabi tukkirize okukyuka gw'abadde takyukanga nga waliwo obukaawu waliwo obubi waliwo eyakkola ekigambo ekikulu tukyasobola okusonyiwa era gamba mu mutima gwo gamba mu linnya lya yesu nsonyiwa omuntu ono mwogera erinnya mu kyama katonda ye asobola okukuwa ekisa n'osonyiwa gamba nti ate nange neenenya bannaye buli ssaawa tulina okuyiga okwenenya katonda wange nkwebaza kubanga otuwadde okusonyiwa kubanga mwemuli obulamu mwemuli okutabagana mu kiseera kino tuyisizza mu linnya erya yesu kristo mukama waffe amen agambye omuzabbibu gwe gubala ebibala mbibalaze wano ku muti gwange era omuntu abijjako n'akola ki n'abirya ebibala bitutaasa nnyo mu mbeera enzibu kubanga bituwa enkola tubeera n'obugumiikiriza oluusi okwagala kukugamba ne kugamba ye naye omuntu oyo oyagala omuyise bw'otyo mu butuufu omukyala oyo ng'alabika ng'atalina singa omugumiikirizaako okukkiriza muli ne kujja mu ggwe n'ogamba nti kale mukama bw'anaaleeta kale n'ekyennina naamuwaako obuwombeefu nabwo ne bujja ogenda okulaba nga omuntu gw'obadde tosobola kwogera naye mu butuufu osobola okwogera naye mulina otandika kubanga ogabye ekibala eky'omwoyo omutukuvu kikuleetedde muliki kikuleetedde essanyu kale n'olwekyo njagala okutegeeza nti ebibala bino eby'omwoyo omutukuvu ne mu kkanisa ojja kukiraba nga ggwe tolina kyakunenyezebwa bw'obeera mu kkanisa nga weegomba okubeera nga okozesebwa katonda ng'oli mukakkamu ng'oyagala enjiri ng'osaba mu mazima si kulaga musumba okusaba kwo si kwakulaga baweereza natuuseyo omusumba yandabye nedda katonda yennyini weereza katonda n'omutima gwo gwonna n'obulamu bwo bwonna si musumba so oyo aliidinga worship team si bano abakyala abali mu makanisa no katonda yennyini gwe kasita otunuulira mukama ensi ne bweba ekuyigganya abantu ne baba tebakutegedde katonda yennyini akutegeera bw'akutegeera bulungi bw'atyo yagenda okujjayo okuyimusa kubanga embalayo enoga omunnyo nti balituteekamu omunnyo nabaki tulibeeramu omunnyo nabaki ya mu Matayo tulina okubeera nga tunoga omunnyo abooluganda nga abatulinaanye nga batufunako omukisa banoga ebibala ne balya ebibala bitutaasa nnyo mu mbeera ng'ey'okunyigirizibwa oyituuse mu kunyigirizibwa owooluganda ebibala bino bisobola okuyamba obugumiikiriza kigambo kikulu yembala
bw'owulira mulinga embeera togisobola ojja kuvaayo otandika okulwana kubanga ago magezi go balyoke bakukube munnange. Naye bw'olwanira mu Katonda owangula. Okuswala kusingako okufa. Oyinza okulowooza ng'oswala naye Bayibuli ekyawandiikibwa kiŋŋamba nti taatuswazenga. Nyinza okubeerawo omuntu n'ajja n'akuvumaavuma n'akuyisaamu amaaso n'akola ki n'ennyimirira ne ŋŋamba sigenda munyaga kigambo. Sijja kumuvuma, sigenda kulwana naye. Eyo embala ey'obugumiikiriza ey'obuwombeefu esobola okukuwanguza. N'omuleka Katonda ye akuwolereza. Ogenda okulaba nga Katonda takuswazizza. Era ogenda okuddeka n'ogamba Mukama weebale nga wannyambye ono ne simuddamu n'otandika okugamba Mukama nkwebaza leka ekibala ekyo kyeyongere mu nze. Mukama ng'onnyambye Mukama okutandika okubeera omuntu atapapa na busungu. Obusungu butusazaawo bubi. Bw'oba omuntu w'obusungu oyimuka buyimusi kubanga ebyo Bayibuli egambye mu Baggalatiya gisome nnyo olabe onootinga ogambe nti kino kikyannema. Mukama kino kikyannema kinnyambe. Obusungu n'ogamba nti bannaye obusungu nze akantu katono nnyo bwe kati kambatula nembeera omukambwe ennyo nenjogera ebitasaanye naye nga buli kyoyogera Bayibuli egamba mu Matayo 12:35-36 nti buli muntu ekigambo kyoyogera oli kiruwolezaako ku lunaku olw'enkomerero. Kakati laba bigambo bimeka by'owamatudde by'oyogedde n'obulimba. Oluusi tulokoka ne tutakyusibwa naye okukyusibwa kye kigambo ekikulu. Y'ensonga lwaki n'ensi teyandinenyeza kkanisa kubanga baganda bange kye nina obbategeeza ti omuntu bw'akkiriza Yesu Kristo n'ayatula n'akamwa ke n'asembeza Yesu Kristo alina eddaala ery'okutambula olugendo olw'okukkiriza okukula mu Mukama ng'asoma ekigambo ng'akkiriza okuyigirizibwa ng'akkiriza okusumbibwa kubanga oyinza okubeera nga siggwe musumba wakalokoka n'otuuka ng'olina okugenda mu kkanisa nga siggwe musumba n'otuuka mu kkanisa ng'olaba omusumba n'otuukayo ng'omusinga obuyigirize obubwo buli waggulu okusinga obw'omusumba. Naye kankubuulire Katonda yalonda abayite bangi naye abalondemu batono. Oyo gwe yalonda kakkano obeere ku bigere bye okule mu mwoyo okule mu kigambo ebibala eby'omubiri ebikubaddemu bikuveemu obeere omwetoowavu. Bw'otwala ekiseera Katonda ajja kukubuulira ekiseera w'ogenda okutandika ate naawe okuweerereza. Naye bw'obeera n'obukkakkamu n'okyusibwa n'owa abantu ekitiibwa bw'osenze mu kifo n'owa omusumba w'ekitiibwa n'omwagala n'oyamba abanaku n'oyambirako abala ogenda okulaba ng'embalayo ne Katonda kye yakuyitira nga kitandika okuvaayo. Obulokole si bwa kutagetinga kufuna nsimbi. Naye ebyo byonna Katonda agamba nti kale bwe munoonya bwe munjagala mu mazima ne mu mwoyo ebirala byonna binaabongerwako. Mukama agamba nti ezo zigenda kubeera nnyongeza. Bigenda kutunoonya. Naye nga ebibala eby'omwoyo omutukuvu bitutaasa bituyamba nnyo mu mbeera nga ne ezibeera mu maka. Gwe ng'oli mu maka embala yo yanjawulo. Embala ya Dawudi yamutaasa mu baganda be era Katonda n'alaba omutima gwa Dawudi nga gulinga omutima ogugwe n'amutumira Samwiri. Twabisoma mu Samwiri ekisooka. Embala ya Dawudi yamutaasa yadde nga abawaka baali tebamutegeera naye Katonda bwe yajja okulonda ye yalina omutima ogulinga ogw'obwa Katonda. Okimanyi nti weaknesses ze tulina zibuzaabuza abantu okulowooza nti tetulina mutima gwa Katonda. Ffenna tubeera n'ensobi nnyingi ze tugendamu ze tugwamu naye ekisa kya Katonda gye kitulokola. Kakati olaba nti Dawudi bw'oba omusomyeko ye muntu eyalina buli kibi kyonna kyogereko naye omutima gwe gwalina obwa Katonda. Katonda ye alaba talabanga bantu kungulu. Ojja kulaba omuntu nga mu butuufu aweebuuka bingi naddala mu kkanisa. Tusanze abantu abamu nga tubanyigiriza ne tubafulumya n'ekkanisa naye ng'omuntu oyo alina omutima gw'obwa Katonda yeetaaga kulerebwa na kwongera okumutegeera mu nsi ey'omwoyo ne mumutegeera ng'alina omutima gwa Katonda ng'era Katonda yamuyitira ekigendererwa. Bannaye tunuulira Yusufu yalina embala y'obwa Katonda. Baganda be tebaasobola kumutegeera baamukwatira obujja ne basalawo okumutunda ne bamusuula mu bunnya. Kitwetaagisa okubeera mu mwoyo okulaba eby'omwoyo. Kitwetaagisa okutegeera Katonda okutegeera abantu ba Katonda. Kitwetaagisa okubeera n'embala y'omwoyo y'ebibala eby'omwoyo omutukuvu okulaba n'okucelebratinga ebyo ebibala ebiri mu bantu. Oyinza okulaba omuntu ng'alemwa wano naye nga wano ate bambi talemwawo. Omuntu ffenna tubeera mu lugendo
tuli mu process okulabika nga tutambula ne Katonda nga bw'atwagala. Naye ebiseera ebisinga tubeera mu makanisa ne tubeera bannaggwano ne mu bifo bye tubeeramu eyo gye tukola mu mirimu tusala misango gwe nannyini kampani naye ate bw'otategeera engeri gyenderamu bantu. Bwe mbeera nga nze ndi mu nnyumba nze maama nze taata ne simanya ngeri gyenderamu abantu omwana muleke yeesuula eddalu naye waliwo engeri gy'osobola okumukwatamu kubanga si ffe tukuza ebibala ensigo gy'osimbye ebweru si gwe ogikuza gw'omulimi. Katonda yennyini eyabitegeka yamanya ensigo eyo bwemeruka n'evaayo gw'omulimi ogenda bugenzi n'ogamba nti ebibala byange ensigo eyo nagisimbye naye mu nnaku 3 mmanyi egenda kuvaayo. Katonda yennyini yafukirira yabaza era yakuza. Katonda yennyini atuyise buyise abooluganda n'atwesiga n'atukwasa byatukwasizza ffe okusumba okubeera abaweereza naye ate nga naffe tukyetaaga okwekolamu omulimu okusobola okubeera nga tusobola okulera abantu batuwadde. Mukama tatuyise mu kkanisa kubeera nga tuli bajaasi kulaba gwe tulabye n'omufulumya kumufulumya supiidi kubanga waliwo ekimulemi okujjako nga yeefulumiza yekka. Waliwo abeeraawo nga ayina ekimulumiriza ye yennyini bw'aba teyennyise mu Katonda ajja kufuluma yekka abeera ng'ettabi. Bayibuli egambye nti ettabi eritabala bibala litemebwako. Mwoyo Omutukuvu alina amaanyi ekigambo kya Mukama kirina amaanyi kyova olaba mu nsi tetulina kwerwanira Katonda atulwanira. Omulabe muleka akulwanyise Katonda mugambe nti Mukama nnwanira entalo zange. Waliwo oluyimba nti yannwanira entalo zange yannwanira entalo zange yazirwana ez'ensimbi azirwana ez'obwavu azirwana ez'abalaba azirwana n'aziwangula. Banaye Mukama mulungi atulwanira ebibala bino bye bitulwanira ne mu bufumbo kubanga twetaaga emirandira mu bufumbo. Ensigo ogisimbye etya gwe obufumbo bwo kyekintu kye weekolera. Emirandira obufumbo obutaliiko mirandira bugwa. Omuti ogutalina mirandira kusimba mu mizi ojja kulaba omuti kibuyaga bwajja ng'agusudde. Amaka agatalina mirandira tegaba na mizi gatabukatabuka gonna ne gagwa. Ogwo gwe muti. Family is a tree. Family muti. Kubanga era ne bw'olaba abakola omuti oguvaamu family namba bakozesa muti. Omuti gulina ebyokuyiga bingi nnyo bye tulina okuyigako. Ebibala eby'Omwoyo Omutukuvu bitutaasa nnyo mu mbeera ez'abaana baffe. Abaana bano be tulaba be tuzaala si ffe tulina okubeera nti ekiri ekyebuziba n'ebibala bya bwa Katonda. Ffe tukola omulimu Katonda gwatuwadde naye Katonda yennyini yatereeza abaana baffe. Tulina omulimu ogw'okubasabira n'okwogera mu bulamu bwabwe. Katonda n'akuza ensigo eri mu bo. Kyova olaba nti ebibala gw'omuzadde by'olina eby'Omwoyo Omutukuvu bigenda kukuyamba nnyo engeri gy'oleramu omwana wo. Ne bw'abanga waliwo ebimulema abooluganda omwana tottamutte. Kumukuba miggo kulabika ng'omusibira mu kisenge kumumma mmere kumuyisa nga mbuzi. Twetaaga ebibala eby'obwa Katonda, twetaaga okulokoka, twetaaga Yesu, twetaaga omuzabbibu ogw'amazima ffe kubeera matabi awatali ye tewali kye tuyinza kukola. Ekitegeeza omuntu bw'aba atambulira mu bibala mu bikolwa eby'omubiri aba akola bya mubiri. Byonna by'okola ku mwana ng'akulemye okuba bukubi otuntuza omusindika ku kisenge. Kakati oba twetaaga ebibala eby'Omwoyo Omutukuvu tulabike nga tukuza bulungi abaana baffe, tulabike nga tulwana bulungi entalo. Abooluganda nga tweyongera mu maaso tujja kweyongera mu maaso okulaba Yesu nti yensigo era okuva mu Zabbuli mu Yokaana 15:5 nti ye muzabbibu ffe tuli matabi katubeere amatabi tubale ebibala ebirungi ebigenda tutaasa mu buli mbeera bimere ate bituyambe. Katusabeko Mukama nkwebaza mu linnya lya Yesu. Weebale nnyo Mukama gwatuyigiriza, weebale nnyo olw'ekisa, weebale nnyo kubanga otukyalidde. Gamba bw'oti, gamba nti Mukama nkwetaaga gwe omuzabbibu ogw'amazima. Nkukkiriza mu bulamu bwange kambeere ettabi nsobole okubala ebibala eby'Omwoyo Omutukuvu. Weebale okundokola, weebale okunjagala, weebale okunkyalira leero era nkukkiriza Yesu beera mu nze nnuŋŋamya ntambule nga bw'oyagala okutambula. Nsonyiwa ebyonoono byange byonna mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe, amiina. Banaye Mukama abawe omukisa. Manya nsigadde Meeyi Kawaala.